Yesu. Saigwa Yesu itache. Ere kibondo chonga nemoni ya Yesu. Togi pomo saigwa Yesu amira. Saigwa Yesu okongera. Togi pomo saigwa Yesu okofunga. Togi pomo Yesu okumamira. Yesu kumame. Kukugesa. Yesu kone mama kibondo echo. Omo saigwa Yesu kumamira yena. Omo saigwa Yesu kibondo chonga yongera. Ya baba kugira. Kira como sai guaya so, comerá cabonero bueno guawe, cabonero. Hallelujah.
we prophesy kwa Yesu atetokea yongere yaba kugira matondo wetu Malinga ya Yesu kubaitira prophesy kwa Yesu kuberaka bano You are BGPtv. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner omukolo gwo gwonna okumufuna nga mulokole ofuna esi yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo decoration mulembe tulina bridal gowns n'ekijja mutebe tentisi afumbi abalungi sa PA system ekyuma ekisunsula obulungi y'omukolo nsawulo saakuba ashers baffe bali smart abataswaza mukolo n'abogezi b'emikolo abalungi gatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwaligosi tubikufunira ku bitale birungi BGPevents bitegeka omukolo tukuletera n'abayimbi basanyusa abagenyi saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube, Instagram, Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, twewaayo for flexibility, time, and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yaniriza obadde okimanyi nti osobola okufuna plana kiri omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna lokole obutafuna si yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns n'echanging wear obutebe abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi tukujeti y'omukolo gwo ey'ensawo yo ashers baffe abali smart omukolo gwo n'abikola abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti magatwalako gomesi tubikufunira bisale birungi BGPevents bwetegeka omukolo yimbi basanyusa abagenyi saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esi 0775 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram, Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity, and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okumanya omukolo ne gunyuma nga tomenye na stress. BGPevents bantu abatuufu bategeza emikolo mingi ate nga tebasosola oli embaga okwanjula obubago tono obw'enjawulo Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades conference seminar ate nga bapotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel lina ashers abalungi abalokole abataswaza ogwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gw'atagala ku DVD oba ku kafu era nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gw'ayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindi message nyingi designing balina ne ba service providers ku mukolo gwo Blessed Gospel Promotions and Events bw'oba omukolo gwo tewejjusa gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 8 6 obagenda